This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Ngabiri mu mukaaga June, Saba Kristu w'ekisomesa kya Our Lady of Perpetual Help Kalambi, awamu n'olukiiko oluteesiteesi bayita abantu mwenna, naddala ab'ebuloba n'emiriraano. Tubayita okujja okubaawo ku Yoyota Kalambi Mega Fundraising Concert. Tujja kubeera ku Buloba Parish Gardens era emiryango gya kuggulwawo ku ssaawa 8 ez'emisana. Tubakoowoola okutukwasizaako nga tuyoyota Sub-Parish y'e Kalambi. Tulina ebinyuvu, ebyokulya, ebyokunywa n'abayimbi bangi ddala nga bakulembeddwamu Papa Misa Kisemakula. Okutukwasizaako osobola okugula VVIP ticket ey'omuntu omu ku $20, eya couple ku $35, ate z'emmeeza tulina eya famire ey'abantu 8 ku $1.5 million, corporate tables eza $5 million awamu n'ezo $10 million. Okusasula osobola okukozesa enkola ya MTN Momo, akaunti yaffe ya Centenary Bank oba ennamba z'essimu eziwandiikiddwawo wammanga. Mujje tukole omulimu gw'Omukama. Yoyota Kalambi. Luzungu kade kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno alabuura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Sebo tufanyisa okulaba. A very good morning. Ogamba otya olunaku lwaleero? Nego wabeerako mu America ebbanga eriwera. Omanyi tuweeyisamu ng'Abamerika. Okubya ekireega kino ky'Abamerika. Onyumye. Obulamu bugamba batya? Obulamu bulungi. Asooka embaane omanyi mutya abantu abudde. The man has never realized that we move in a Benz. Ali ebintu bye asuula omwo ebipapula byasumbuusa. Kati n'omubuuza what's the matter? Tanamanya value ya motoka gy'atuulamu. Ye bannaayi. Ebyo byonna nga tetunnakubigendako nga tonnabuuza n'abantu. Mukwano gwo kimanyi nti baamusiba Nandutu. Agnes. Yali agabakola mu Zungulu. Baamusiba. I mean gondi point blank. Baamusiba bambi. Kyokka ebintu by'ensi bannaye ebisesa. Nandutu baamusiba. NRM eri nga bizimbe bya mu Kampala. Bino ebizimbe batateekamu seminti. Bwe kiggwa tekikuba injiniya. Kikuba mu awa wheelbarrow. Injiniya ati aba atudde. Byawona kubanga abamanyi seminti temuli. Kati ye ba injiniya bonna baawona. Baba. Bami jagendayo mulabe. Nandutu bonooba ogenda omulabo ngambangako. Tuyina ogendayo. Tukole next week tugendeke wa Dr. Base je tugende wa Nandutu. Dr. Base yawezeza 70 years. Yes. Jagendayo mulabe. 70 years. Jagendayo mulabe ko then nonyene Nandutu oyo. Base of course mufumbiro ne Nandutu. Tufune dio lunaku tugenda. No, next week ono ensagala kulanga. No Sibengo n'omulabo inagenda mu kyama naddala basibe bana byabufuzi. Political prisoners.
omuntu ayinza okupimba olunaku lw'ogenderako n'akola ekintu ekibi ne bakikwambaza anti ne wano kati lojja gendola nga baga batwalayo obutwa obamanyi nalabye lumbuye yabyo kati nze mpebe Besigye nze ne Besigye byaffe biwanvu. There is something I want to know. Okay, me I appreciate omayinze nina abantu abamu bendaba nga boogera ne mbasiimako ekintu kimu propaganda si kintu kyangu okitegeera era nze challenge yange n'abantu abamu nagyogera dda naye nga nti abantu abamu ngaabo singa ate ba enrollinga ne basoma ebintu ebyo propaganda anaye tebamumanyi okitegeera propaganda tebalimba kinalimbululwa mangu. Yes, propaganda si obulimba si bayita propaganda. Propaganda it's an art and a science. Ebintu bigazi nnyo olina okubanga n'oba osazeewo okulimba ojja kwogera ekintu ekina standing a test of time. Sikumalaga naye singa basoma kyekikulu nakibagamba abantu baffe naye bwe tubyogerako ebyo siabyogerako ebyokusoma kambireke kati olaba emyaka 5 gyayiseewo nina be nali nabo ekisanja kiri nga pulezidenti ayiseemu guli omulungi naye mbagamba nti bannaye engeri gye muli nti mumanyi abantu mu gavumenti mubali kumpi bemuti muddeyo musome emyaka 10 tegirwa ate baleeta neeno mature entry otuula akabuuzo n'okayita n'oyingira university. Abantu ne bangamba tuli wano kati saawa zino banoonya abantu mu gavumenti tebabalabako okitegeera banoonya abantu mu gavumenti ate kati eno gavumenti ejja ogiraba egenda okukanyuga bano bonna abadde baleekaana ebakanyuge wabweru because it's steadily now steadying the ship to move into the transition oba okitegeera so yeye embeera nga bweyimiridde awo otherwise welcome to the animal farm olunaku olwaleero it's a Thursday buli Thursday tubeera ne Honorable Mubaraka Munyagwa ekyamugaati gwa bato kyakiina sirinnya lyange nagamba yali nickname yampeebwa mukyala ku Kaleerwawo bali bamutuma kazi akolya senga w'abayaayi yantuma mugaati na bata nali mbawonya emigaati ne weekend z'abakyala okay kale betyo tuli olunaku olwaleero tusookedde ku Arsenal your beloved team nakulabye ogamba Arsenal egenda tukozesa ensobi Arsenal waaki nenga ayidde egenda tukubya precious kale eggolo nanti Manchester yagobye nete yakubye goal musanvu za doga enadde nzaagala nete anti kati omanyi eggolo ekyabatuuseeko kyeki kyebagamba it is the hope that kills bateebye nga bukyali kati abasigaddewo oli agenda oli eddakiika 45 gukyali emuziro nga balaba obusajja bulumba nakati buyinza okukubiraawo tomanyi nti mu extra time babawaddekawo free kick omuyayi n'agiflagging offside nga bamaze ogisimula abasajja ne bakaaba lega naye nga yo Manchester teri ajja gikuba mupiira mu gino egisigadde kati essuubi lyotwala ekikopo mwalivuddeko wekiba kyakutwalibwa Arsenal erina okugoba ejjayo gyonna ate ne goals nyingi kubanga Guardiola gwomanyi anti kati era ne goals nyingi tezijja bayamba Guardiola nga amaze okutunula ku kikopo ate n'akirabako Batman last season yakyogera n'agamba eno season gyeggwera yewe wasinga omunyumira kuba ttiimu yewe epiikingira but it's going to be a shame Guardiola azannya omupiira mubi nnyo season ye kibi nnyo ate Arsenal tefunangako omukisa gutwala bikopo 4 nga guno n'ebiseera byawenga tetwagufunako simanyi abakungu ba Arsenal kye bagamba naye nze ndowooza ffe ng'abawagizi season weba yakaggwa twantaddewo mass demonstration Arsenal eweza abawagizi miliyoni 11 uwa mu Uganda tebayina nawe katika wano mani yesinga abawagizi aleka nawe yovaayo twanditaddewo twandistaging mass demonstration buli omu n'ategeera nti ateta alina okuva ku ttiimu eyo agende ateta omupiira amanyi kochi mulungi amanyi okukokinga omupiira naye abasambi tebamutya Ferguson yakirina ekyabasambi okumutya omulala akina Pep Guardiola ojjukira Beckham bwe yali serebwa ennyo Ferguson yamukubira engato mu dressing room Company Vincent olaba abasambi balina bali average niye olwokuba bamutya basamba omupiira gwonna n'amaanyi gonna ne bagoba emipiira ye Guardiola tomuzannyirako
kati ate tayiga ebyawenge ebyokusinga emikono ati nabanga asumagirira ebyo abasambi tebamutya so empiira eja pressure abasambi babeeraawo ne batawongeramu extra effort kuwangula empiira so alina okugenda tajja kuwangula bikopo naye ekizibu kyemugenda okufuna because one kyoyogedde nze nkiwagira because at the beginning of the season nagamba nze amazima gali nti nga tuvudde emmine bya banta na biki I believe you people have the best squad to win the league. Teresa, we have the best squad in Europe. To win the league, even the Champions League. Anti Europe. Kati challenge eriwe eriemu nze genda bawo era nze abantu nga byonna byogerwa tuve ku bino ebyokuleekaana. The prediction yange season bwe yali etandika ekikopo nakiwaase no. Ate era nkyayagala mu kitwale. Ate bwe tutakitwala season eno. Temujja. Nze nkyayagala mu kitwale. Ate tagende. Kubanga Guardiola yakakiwangula emirundi. Ate tagende. N'egy'omudiringano. Liverpool n'eddakaawo. Kati twetaaga coach omukambwe. Twetaaga Patrick Vieira. Vieira tajja sobola waawo. Vieira tasobola coaching Arsenal. Why? Taina philosophy yonna ya mpira. He does not have a DNA of football. Choga Vincent Kompany yajijawa. Anti Vincent Kompany jukira student wa Gonji. Wa Pep. Ate Vieira student wa Wenger. Wenger yalina mupiira kinaawe. Wenger bwe yabeera nammwe emyaka gye yabeerawo gyonna mwawangula ebikopo bisatu. Neno kati kankuseseyo ekintu kimu honorable. Nze natuula wansi ne ntunuulira Premier League ebikopo abantu nga baze babiwangula. Okimanyi ne Chelsea basinga ebikopo ebya Premier League. Abawagizi basero baleekaana buleekaana nga you are the loudest. Mwina ebikopo bya Premier League bisatu mu byafaayo byammwe. Muleekaana ne Man U erina ebikopo 2, muleekaana ne Liverpool kati erina oba naye 2, muleekaana ne Chelsea erina oba 7. Otegera kyeggamba. Kati Wenger emyaka gye yamala ku Arsenal bw'omubuuza yakola ki okujjako ani beaten. Ateta yennyini. Ndozo okiraba. So kyakibola abantu mbaga nti nze njagala nnyo Arsenal etwale ekikopo. We cannot have a dominant Man City like that. Kyetusobola. But the challenge mwina nti mutakitwala season yenu. Season ejja mwina wano bammanga. Man U erabika okubanga peakinze the right momentum. So chances are high. Season ejja eyinza obutakiwangula, but they will fight for the second and third position. Mwina Chelsea. If Chelsea make the right appointment of a manager, ne basalawo ne bawuliriza manager nga tebalese coach, because kati ekibasumbuwa balina coach. Manager yasalawo oyo mwagala ono si mwagala. Ne poolu yennyini. Kati Liverpool bano ba Robertson basala bonna bagenda. Ne Isaac. Okitegedde? Isaac singa mugattako strike omulala. N'apiikinga. It will become very hard. So twetaaga coaching nga bula Patrick Vieira. Lwaki twetaaga Patrick Vieira? Patrick Vieira yazimba Crystal Palace yeyo. Yeah. Yes. Bagenda omugoba. Abasambi bali wabona yali amaze okubagira. Omupiira gwa Bungereza gufuuse nnyo rafu. Ate Abafalansa bagumanyi. Omupiira ogwo gw'amaanyi ogw'emifumbi. So we need a Patrick Vieira. Nga omuntu alina ne spirit ya team. Ateta wadde yasambira ku Arsenal neta ina nnyo Arsenal at kwenkana Vieira na Henry. Byebyo ne biri awo naye siraba ekikopo kya Premier League. Premier League mujja muwangula. I still have that belief. Man City ojjukira waliwo we mwali mugisingira obubonero bubiri ne flattering ne mudda ku bubonero nga musanvu okutuusa nawe mwagwamu kawo draw ne babakuba emipiira ebiri egimudinga okutuuka awo. I still believe deep down my heart, I still believe Arsenal will take the Premier League and the Champions League. Ekyokubiri squad depth eno yasumbuye Ateta nayo. Abasambi bo babaddeko abawerako buli nama kuliko babiri abalinga abafaanagana ate nabo ne babeera nga bamutawanya select the team. I don't know, simanyi Ateta what his problem may be. Nayo mpira alinga agumanyi naye but this is the best Arsenal side in so many years. Yes. Bova kuba invisibles. I also agree with you. Ateta bamugobe bemutawanga. Ateta yandigenze. Bamugobe. Kale, awo nga tuvuddewo. Archbishop Kazimba Mugalu. Wamulabye. Namulabye yayise vivi. Ate time nga Papa yakavaayo okwogera byayogera betwala ne Trump. Papa ng'agamba nti ebintu ebiruma abantu tetusobola butabyogerako
olwokuba abantu babiclassifyinga ng'ebyobufuzi. Archbishop ye yavuddeyo n'aga nti si mwetegefu tofiiririra. Si bw'atyo. Archbishop ye yavuddeyo n'agamba kati which ball is he playing? Is he playing to maintain peace with the government? Yabeere mu mirembe gye oba abantu yabavuddeko? Omanya Abannayuganda bazibu. Omunnayuganda akuyirawo wano omubiri bw'otuuka wali bakutadde mu kaguli talabikako. What do you make of his statements? Namirembe yegamba yetwalanga Bulabungereza. These Anglicans betwalanga Abangereza. Abangereza bagamba the queen or the king is the defender of the faith. So ne Archbishop waba Anglicans wano bagamba nti president being an Anglican is therefore the defender of the faith. Takulimba tabangako side etali ya Museveni. Why? Bobaga Museveni, President Museveni is the defender of the faith bamutwala. Actually the Anglicans mu church zaabwe buli lwa Sunday basabira president. Hey. Yes, ngeteka. Bwe kiri Bungereza muyina okusabira queen, the head of state, the king now. So never Anglicans zaabwe buli lwa Sunday basabira president. So baba training ambu government ekulembero omwangirikan togiyekeranga togitawanyanga. Aleke kulimba naye nonetheless byakugambye yabyogedde byamazima. Weewaawo yali talina kubyogera. Amazima go gali nti yenga munaddiini bw'ogamba abantu wadde wabalimbye nti ntidde, bw'ogamba abantu nti ntidde kitegeeza toyagala kugenda mu ggulu. Osomesa abantu nti eggulu gye liri. The only way gye tuyinza okugenda mu ggulu kuyita mu kufa. Ky'ogamba toyagala tokkiririza mu ggulu. Naye nga byeyogedde bye bituufu. Bannaddiini bonna abazze bafuna ebizibu ne gavumenti bafudde bayisiddwa bubi. Twafuna bannabbi 25 naye abaafuna ebizibu ne gavumenti obamanyi yali Ibrahim, yali Musa, yali Isa gwe muyita Yesu, yali Muhammad. Bana ne John the Baptist kubanga ffe tumuyita nabbi Yahya. Olwaki ekyabafunyisa ebizibu naddala bana kujja kwagala kucheckinga constitutional order government eriko. Musa bamuwa amateeka mumugayita 10, the 10 commandments. Yes, nayago bagayita the Mosaic law of Moses. Mosaic law of Moses ina amateeka 610 nega ne 10 Katonda ge yewandiikira naga Musa amalala njaga gamba ogawandiike nega ne 10 ye Katonda yagewandiikira. You get the point? Musinzanga Katonda omwana gali 610 kakati mu biseera bwe yagatwala bwe yayingira nage Misiri. Abamisiri ne balaba constitutional order empya. Musa ayagala kuwamba government. Agamba Katonda omulala ate waliwo Katonda Farawo yeyita Katonda. You get the point? Tobanga Farawo babakaba. Totanga Farawo atta. Nibagamba unagafunika government. Musa bye bizibu yafuna. Omulala yafuna ebizibu. Dawudi ateyafuna bizibu. Dawudi omanyi? David. Gwe muyita kabaka Dawudi. King David. Naye nabbi ffe tugamba nabbi Dawudi. Nti ali nabbi wa Katonda. Teyafuna bizibu. Kubanga ye ekitabo kye bamuwa tekyali mu tteeka livuunika gavumenti. Bamuwa Zabuli. Mugita Zabuli. Zabuli ogimanyi? Are you a Catholic? Ngimanyi Zabuli. Zabuli ye Psalms. Nedda. Zabuli si yegondi Proverbs. Yongero. Proverbs ngero. Zabuli ye Psalms. Zabuli bw'ogitunuulira esingamu nnyimba zitendereza. Teri mu mateeka gavuunika gavumenti. Neera mu nnyimba eziri mu Zabuli ezitendereza Psalm kigambo kya Greek. Kitegeeza hymn. Is it a hymn? Hymns. A hymn. A hymn, it's a sacred song. Olutendereza. Bagamba mugundi Dawudi mweze hymns eziri mu Zabuli mu Psalms. Out of the 150 Psalms, Dawudi yawandikako 75. Neera bagamba Dawudi yomayita yali mu lunyiriri lwa Bwakabaka. Ekyamuleeta mu tutumu kwali kuta Goliath. Ekyokubiri yali yakoloobya hymns ezo ng'ayimba awana Katonda. Abantu ne basiibawo n'enjala ne yagala okubatta.
bawuliriza Daudi bwakooka. Daudi neera kabaka bwe yafa ne mutabani wa bali bagala okuta Daudi anaga ne lwaki omusajja waffe omuyimbi tetumuwa n'atukwatamu n'atusanyusa. Ye ekitabo kye tekyalimu kwagala kuyeekera gavumenti. Yesu yayeekera gavumenti n'afuna problems. Gavumenti y'Abaroma yali settings ebintu byayo bingi. Synagogues ezimu amasinzi gafudde butale. Naga ennyumba ya Katonda n'agikwata mugitundiramu bitya bino. Ayingirira emirimu gya KCCA abutadde budduse bwe baali batunda oyo mu arresting. There are people who have a school of thought egamba mbu Yesu fwadde abasiraamu tukiriza mbu Yesu yajja okuddayo mu bubonero bw'enkomerero. Yesu ajja kudda. N'amasiraamu bemukkiriza akamu kabonero akasigayo kuba akakulu ak'enkomerero okudda kwa Yesu. Naye olwo abagamba mbu anaayitawa. Waliwo abagamba talina passport, talina ndangamuntu. Bagamba eggwanga lyanasooka ogwamu bajja mumukwata. Because government eziriko kati ziri rogue. Kati gwe njagala obalemu omusajja gusa entebe ku kisaawe. Naga nze Yesu, passport eriwa nti nze Yesu. Nga IGP ebyakagaba. Alina operation ya mwesigwa Frank. Omwogezi ekitumwa Lusoke. Baluhweza bonna bali wano. Yesu tebamuyolera waawo. Interpol enanga takwata Yesu. Tebamukwatira waawo. Andi kubuulira atonye kusaawe. Ate nno kati gwawo okyali kuba poliisi. Tonaleeta UPDF. Yazigwa ku CDF. Baba ayagala nnyo Katonda. Andi neewuliriza. Tayagala masquerade ng'ayinza nnyo omusajja. Baba omusajja ali ntebe talina passport. Mbwani mbu Yesu bamuyoola. Kakati kale ayiseewo awo. Bagamba waliwo olukuŋŋaana oluli ku ssaawa ya Queen kuwundi ku City Square. Naye alutadde Yesu yaluyise. Naye nga talina lukusa lwa poliisi. Nkulaga obugumu obuli mu bakulembeze ba Lutwe. Sigamba nti Yesu tajja kudda. Naye era nze ndowooza nti mpozi Katonda wali bamusindika, alimusindika n'amagye ag'enjawulo. So Archbishop kyagezaako okulaga abajulizi ekyabassa bujeemu kwagala kuvunika gavumenti. Bamubuuza nti gwani buuza abali awo. So bwe tubuli ennyo ze bazekketta. Bagamba eno gavumenti bana baze kuvunika gavumenti. Bakola n'abazungu. Era by the way eno mu Buganda people Matters Day bagicelebrating. Exactly. But in a way nti Mwanga yali alwanisa abajozi ne jogo lyabo. Nera chovola batolabangayo mukungu wa Buganda agenda wundi wa mweyo na mugongo mbwa yeba atendereza abajulizi atendereze Katonda olw'okujja kw'abajulizi baali bayeekera bo bagamba baali bagavunika government buli lwowakanya constitutional order wo kati gundi kyadagamba lumu gani gundi sorry His Grace Kazimba ndi mwagala mbenga lumu ayawakanya government n'emujjawo. Maybe also ye yayiga n'alaba nti waliwo oluusi abantu omanyi tulina abantu abamu abagamba ze ndi invisible tebasobola kunkwatako. Kati oli bw'alaba ekyatuka ku luwumu n'agala olaba akwata Janani Luwumu. Osanga Janani Luwumu ye ekyali kimwogezesa amaanyi agonna nga ali very sure nti Amini tasobola kukikola kye yakola. Amini n'akikola. Amini kye yakola teri gavumenti etasobola kukikola mu nsi yonna. Ne Papa oyo wadde ayogera talooza nti Trump talina kyayinza mukola. Akimanyi nti asobola. President wa America muzibu nnyo ayina access ku CIA. So okukola buli kintu kyonna ku muntu yenna mu nsi muno. Notakiza nti notalooza n'okulooza nti bakikoze. Naye yayogera wakuba ayina obukkiriza mwani agamba nedda nze Papa. You get the point. Katachi Bishop ebigambo yayogedde wadde byadde bituufu. Ne byabadde out byadde tebyetaagisa. At the time. Egwo omunaddiini toyinza kutya kufa mu lwatu. Petero Papa wamwe yasooka yali muyigirizwa wa Yesu. Yesu gwe yalekera ekisumuluzo. Petero bwagwa mu lukwe nti baagala kumutta yayagala agende mwekizayo. Nakwata timu ye ne bayinye embalaasi badduka. Yesu n'amulabikira nga tanatuuka ku booda. Nanga olaga wa Petero. Kamwange baagala kunzita go omuntu akkiriza mu Katonda otyo okufa ddayo bakutte. Petero kwe kudda ne yeewaayo. Petero turned himself in. Yali amaze okubiitinga security nga ddusa. N'akomawo naga n'ekye mbasaba temunkomerera nga mukama wange zemu. Ne bamuteekako upside down. So teri atatya kufa. But nga munaddiini oyina you must stand firm and show up. Yes.
Abasajja abaroma baali batta bubi nga bakoona ku gavumenti zonna bwe ziri gavumenti zikutta bubi zonna zitta bubi zonna gavumenti zitta bubi. America Saddam Hussein yamutuga ku yidiyo ebisolo ne bamuteekamu omugu bamutanga kisolo nga kisolo symbolism yalimu nti ono kino kisolo. Why bintu si byangu. Now week eno yennyini ne leero lwennyini ndabye ba judicial mbadde ku page ya Daily Monitor wano njagala kikulaga nga basaba abali mu musango gw'Okello olunaku olw'eggolo tenti nozobalaba bajja kufuna ebizibu. Judges in Christopher Okello Onyum's case out proceedings turning Gaba community church grounds into altar. Kankunyonyole ba judicial officers bonna bali musango Okello obatasalira Okello kibonerezo kyakufa bajja kufuna obuzibu. Nakugamba ku the natural laws theory. Natural law theory nakugamba egamba waddegana amateeka against gayina constitution eddembe ly'omuntu yemugamba naye tegayina kontana na teeka lyoli atuli waggulu yatugamba tottanga. Okello yassa abaana bana Katonda bw'atulya abalooya nga baleetaleeta olugezigezi yayinza okukusanyawo gabo kati buno busungu bwa Katonda n'emmotoka ogaana okusiba tenti zonna okulayirira your lordship omulamuzi ali musango ogwo please you on trial Katonda akulaba. Obusungu bwa Katonda bwe banasaba ne bagezi basalira Okello akabonereza akangu ojja kulaba buli ali musango naye nati ekyokumusalira n'akabonerezo kyali awo naye abantu baga nti kusinziira ku bujulizi ne bawulira mu kkooti Okello ayinza okuba ba forensic scientists at least bo baleseyo ku bujulizi DNA samples yezo those the mixtures of DNAs ez'abagenzi nezo ne Okello ku kambe akasala eno ku blade and awali yakozesa kambe. Okello is not a human being. Nero obusungu bwa Katonda bw'abayinako mu abaana Adamu kwe kwata omusajja omutemu bw'atyo ne mumuza mu bantu ne mutandika okujoga ne Katonda ne muwa n'amazzi ga Katonda n'aganywa. Bwe busungu bw'olaba. Waliwo omwana eyagaseka video mbo nga oli lawyer ayogera. Of course lawyer si kye yayogera naye oli yateekako mbo lawyer guess what's minute made. Asobola n'omusaba Okello teyamusaba baagattako bigatta. Kati owulira omulamuzi bamuyita Mr. Katonda akunyiigira bwe busungu bw'olaba. Gw'omulamuzi oyita otya omute Mr. Okello ayina amannya ge. Wait. Okello nga kyotegeeza omuyita Okello, have you heard? Tawulira. Honorable Munyagwa, I'm going to give you an example. When you were on Sanyuka TV oyina submissions wakola, of course similar to this. Frank Tami n'avaayo n'aga nti amateeka gano otandise okugavaako ate nga wagasoma. You are being overridden by feelings. Not feelings. I'm being overridden by the natural law theory. But there is the presumption of innocence. Positivism. Anti mweje muliko mbajita legal positivism. Actually mwine ekintu kyabalimba obwongo the rule of law and constitutionalism. Rule of law and constitutionalism kitegeeza goberera mateeka amawandiike gano. Naye aga amateeka gawandiikibwa emyaka dda nnyo. Okimanyi nti penal code yaffe yava India mu 1900 penal code gye tulina wano yali India. Abangereza bagyeta India gye twagijja nga tewanalowoozebwa ne terrorism. Ekigambo terrorism nga ne bwongo baba nti kinabaamu. Amateeka ge twajja ku bakulembeze kwafuzi b'amatwale tegajatuukana na buzzi bwa misango buliwo. Mu 1900 waliwo akuba peva omuntu ku mutwe n'agwasa. You get the point? Kati muyina omuntu ajja n'asanga Kasuku, God forbid, n'asanga omuntu mu motoka yaawo n'amukuba peva n'amutirawo. Gw'otugamba oyo naye bamwe minute maid mu trial bamwe buli kimu. Nze am a lawyer, but I'm invoking the natural law theory. It is on top of these mateeka gamwe gano gonna Katonda. Okello nze singa mbadde president. Emboozi singa yaggwa dda, singa mwasamala dda kino ne kigwa. Singa tunyumya birala. Singa birala ebiriwo. Terina mulamuzi court martial eriwo lwa bintu bwe biti. The general court martial of the army. Bandi gozeseza nga nze ntuddawo nyina pene emyufu erinze kusaininga kye bayita death warrant.
sandikiriza na apiiru kambabulire kati muntegeere bulungi. The natural law theory oli ali waggulu. Human rights are for human beings. Is Okello a human being? Let me ask, mwebaseba borugezigezi. Omanyi teri babintambi mugambe ekimusumbwa kusomako. Omanyi abantu abayivu ino olugezigezi you are wise cause. What are you trying to suggest? Nti bali abaana abafa tebalina rights? Nga tannabasala yabawaayo ku mazzi. Tigwenjala ekuluma nsooke nkuwe ku mazzi nga sina kusala. Yabawaayo ka chance yako. Kambuza goyagala ki chocolate nkujidde ne chocolate muli enkutte. Muleke kutunyiza nammwe. Mwede kambabuli muleke kuzanya Katonda gyali awe gaba mujafune yawe ekizibu ekinene. Nga mukyawo okera amazzi. Mumuyita mister. Nga waliwo ne lawyer agezaako kulwana to obujulizi. A lawyer representing Okello. Nga agezaako to obstruct justice. Mune mga Katonda tayinza kuba malira waawo. Bali abaana kyogamba. Abaana abato bana singa kale mwalimu abasiibwa ku best nga mwebe yasala. Singa Okello yagwa ku best n'asalamu. Kakati at least awusanga obusungu bwa Katonda bwande badde bukendevu. Ofachi ne best. No nkuwa kyakulabirako. Naye abaana bato bana Kasuku bamanyi omwana omuto. I know. Emyaka 2-3. Innocent. Please my brother Ntambi amateeka nga manyi. I'm invoking the natural law theory. It overrides the presumption of innocence. Rule of law, fair hearing, it overrides everything. Fair hearing commands. What you mind justice delayed is justice denied. Yeah. Gochimanyi okusigaza Okello olunaku lumu ku nsi ng'anywa amazzi ne minute maid ne pizza obodi nayinza bali abaana abafa justice. Stop that. Me, please quote me properly. Singa mbadde president tosobola kutta baana. Now try yo ne malina kusatu ku nsi tekisoboka. Ekyo tekiriyo. Abamerica bemugamba okulembera rule of law. Mu America half of their senate are lawyers. Ngate bawa justice Al-Qaeda suspects. Batuuka ku Bin Laden ngate bamutwalanga mulamu. Bwamala okumutta ngate bamuwana right ya kufuna decent burial. Boy, you get the boy. Lwaki ku Bin Laden tebamuleka nti kalegenda mutwale maiti ewaabwe Saudi Arabia obe mu Afghanistan bamuziike bulungi. Why did they bury him at sea? Ngati waliwo na relative we. Yali musiramu ngati walina amusaalidde. Lwaki suspects bali Qaeda bonna America yabatwala Guantanamo Bay? Ne bamalayo emyaka n'emyaka nga tebatutena mu kooti. Mweseba abagoberera amateeka. Amateeka bintu tubiwandiika buwandiisi. We just agree that tugoberere bino, this set of norms. Bungereza teyina constitution impandiike. Bungereza teyina semateeka muwandiike. Yes, tusobola okugamba nti ffe semateeka waffe ajja kuba kulana na Bayibuli. Netubikulewo mutotanga botanga nawe bakutte nga tugagenda wali bakutte wasse nze omuntu atta abantu innocent people bannaye mbabuulira there waliwo cases waliwo emisango gy'olina okuzza nga rights zo zirina okuvaako there and then nga ne burden of proof eva prosecution okulaga nedda ku ggwe to exonerate yourself. So so muleke kuloza nti amateeka nga banyine muleke kutujegawaza Okello teyeetaaga trial ya kutujoga nga bwanywa amazzi. Wakiri muwaga taapu naye mineral water. Rwenzoli ne muleta sente. Ate ze ndawe ekyo kidamejinga ne brand ziri. Nokunywa actually n'abalwenzoli bandibadde beegugunga nti muddamu amazzi gaffe. Kitegeeza ge ganywebwa abatemu. Exactly. No. Fechi tunyiganga abazadde tuwulira bubi. We are feeling so bad. Bintu si byangu. No. Naye tent zaabuuseeko. Mukyala babingi. Enkuba empitirivu. Mukyala babingi. Tutalabye luli emmotoka yatomera omuntu. Kasuku mukyala babingi abaana abo baafa. Those were angels. Abaana bato. Those were angels. Okello be yasala obulago yasala yatta malayika nnya. Mukyala babingi awo. Nera mugeze manya ekibonerezo kyokutta kiri ku cruel, inhuman, degrading. You invoke those words. Mu life imprisonment law ya abalamuzi mulira abakiri batuukako.
Kale. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Honorable Nachimuli yafudde yafa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We have two points of discussion. One, she had gone to hospital for surgery, I think in the stomach, so I heard. Then she passed on there. Of course, je yakolera surgery babadde bagezezaako okubateekako embeera. Another ne Mwami Gashomba agamba, why could she go to a small hospital? Small clinic for treatment there. Does this invoke debate on our health care? It doesn't. You see, oyagala njogere ng'omuyivu oba ng'omuntu wa bulijjo. Kyoyagadde. Kubanga bwe naayogera ng'omuyivu nja kwogera facts. I would prefer we move with the facts. Simanyi bwe zinayisa abantu. I prefer we move with the facts. Bwe naayogera ng'omuntu wa bulijjo nja kudda mu bya Buganda kitalo nnyo ddala. Ekisooka kitalo nnyo nnyini ddala. Eri taata wa Nakimuli, Reverend Father, ne omwana wa Nakimuli. N'abantu bekalangala bonna ne bannayuganda. Mu butuufu Nakimuli abadde muntu. Obadde omumanyi? You admit her? Severally mu TV. Kabadde kawala kalungi kyekisooka. As in beautiful. Very beautiful. Oh, fantastic. Nga kayonjo kaba kawunya akawo. Kawunya bulungi. Nga kanyuma okuliraana oba olinako oyagala musigale nga munyumya. You know, beautiful lady. Very beautiful. Ongambye njogere. Tugenda maaso. Yes. Mutuufu nze munansonyiwa nze batayi njogera kyembandabye. Abadde anyuma okubeera naye. Nga bw'omuliraana toyagala. Ekyokubiri nga bamukuza n'empisa nnyingi nnyo. Oyo omusajja yakuza bulungi abaana. Oyo omusajja oyo faaza yakuza abaana. Nga kayina empisa nnyo. Ate nga kagezi nnyo. Kati nga kayina ebirungo ebyo bisatu. Nga ye muntu omanyi there are people who abayina that spirit of attraction. Nga tebali repulsive. There is a spirit of repulsive. Nti waliwo omuntu gobeera reparaison, waliwo omuntu gobeera naye ngoga n'eki nekisajja. There are leaders b'otuula nabo ku TV n'owulira nga toyagala namutunulako. Bannakimuli abadde n'ebyetaagisa byonna okubeera ng'omutunulako nga toyagala ave nawo. So kitalo nnyo nti abadde always jolly, tefaayo taba mu ntalo za bibiina, takola kimu nje tebimukwata kugwomanyi. So ate nga tanyiiza. So she was a very good soul. Kyannaku Katonda amusaasire ebyamusobako. Kati njagala family ensonyiwe bino gw'ongambye njogere ng'omuyivu. Saagala nnyo omuntu yenna nyiigire kubanga nze Nakimuli yannomye. So ngamba njogere ng'omuyivu, nga njogere ng'omuganda nja kuyita ku ngulungulu. Kati nze nasomako ebitabo biwere ebya medical forensics. Medical forensics kwe kunoonyereza ku buzzi bw'emisango okwataganye n'obujjanjabi. Siri musawo. This is the disclaimer. Omanyi fault finders aga oli musawo oyogerako ebyo batuuza ku bya DNA. Naye mbaganze bwe mba nasoma ekintu mba nkyogerako with authority. Nasoma ku course nti waliwo course gye nasoma ngeri medical forensics. Kakati ekisooka nsaba abanafuye eddwaliro lya Alexandra mulekeraawo. Nannyini ddwaliro eryo y'omwana oyo Castro. Musajja muto. Musonyi okuyita omwana doctor, but you are young.
nali meya we Kawempe Castro alwana kubeera giridi president we Makerere. Oh. So he's a younger boy. He's a younger man, sorry. Castro yasoma medicine ye Makerere. Bwe yamala n'agenda mu University of South Africa emu kuzisingayo mu nsi nasoma gynecology n'ebirala. Gynecology gwe yasomere South Africa mukwafu. Va mu by'okuzannya. Ali solid. Mama oyo mwana ne bannaba bali ku Alexandra bayivu nnyo ba Castro. To the extent nti teddwaliro mu nsiri atasobola kukolera mu surgery. Ekyo mujja mukitegeere. Ate muve bino byoga wandigenze kwa Kakano wandigenze wa. Eyo wonna tugenze ne India na olumu ne tusange ba doctor boogera Oluganda. Losanga Katende India. Bangamba. Nkubuulira. Uganda yemu ku nsi entono wano mu Africa esomesa ekiyitibwa British medicine. Muleke kunyoma ba doctor be Makerere abo. Ba doctor be muli amalwaliro ge Uganda wano. Abasinga nnaku ye basibye wano ya family zaabwe. You get the point. Abasinga kwagala nnyo kulya matooke kye kibasibye wano. Tebasobola kubeera bweru. But they are highly schooled creatures. Go to Mengo. Olaye Professor Kawoya. Ye mukugu wa prostate treatment mu Africa asingayo. Professor Kawoya geno mulabe. Chancellor is the chancellor of Walo University wa Neriawe Mengo. Bajitani Albert Cook something. School of Medicine and whatever. The vice chancellor of that school, Professor Kawoya, he is the most skillful medical personnel musonga treating a prostate in Africa. Go and find out. So muleke kuba nyoma. So tonyoma Dr. Castro. That's number one. Number two, muleke brandinga mwana oyo nti mutemu. Tayinza nakubeera mutemu. Castro. Takes a walk. Castro mumanyi. Castro wana ava mu family engagga nnyo. Ogenda mu asente mekatta omuntu. Ekyoko byalokole nnyo basabi. Basabi nnyo. Ne taata oba deacon oba archdeacon taata wayina waliwo title ya church gyayinaawo. Basabi nnyo mwana abaana bano abazaaliddwa omulakizala abalungi omungi ennyo. Siba sadist. He can't aid him. Muyivu nnyo ayina enemu to protect. Ekyokubiri centers bazirina mbungi ogenda musasula kyo kudentinga erinnya lye. That's number two. So Castro tasobola kuba mutemu. Castro tasobola kuba dokita wa kibogwe kuyivu bwe yafuna. Yes, naye waliwo fe bw'oba osoma okunoonyereza bingi by'otunuulira. Njagala otunuulire ababadde basaba report. Honorable Zake n'abalala ne ba foot soldiers baade basaba report nga bakambwe taata yasabyeko report wala biwa family asaba report Kasuku saga nkunja kuuza ekibuuzo ekyokubiri mulago we yakoze postmortem yasuddenega muzeeyi eri ku ddwaliro egenze eri ku ddwaliro gye mwasitokola ki omwana gye yafiiridde. Mugende eri babagambe abasawo bakuba ebirayiro ebyobutaabya by'abaklayantisi baabwe neera Castro ne ddwaliro bamanyi ne nsuubira bayise family ne baginnyonnyola kyekyabaddewo. What went wrong? Yes, neera ripooti eno tetugenda gifulumya neera okuwa ripooti eyo gye basaba bano Honorable Zake mwina genda mu kooti mufune court order. Ba Castro bajja kuva Dr. Castro bajja kuva ne report mukwate ku mitwe. Kati waliwo gye tuyita the two cardinal laws of anesthesia. Sagala abantu bagambe nti mbalimbo gye zinoonyako. The two musts. Anesthesia kwe kusirisa mu bufunze kwe kusirisa omuntu. Nze manyi bya forensics manyi bya busawo. It can be general anesthesia, omuntu n'omusirisa yenna. It can be regional anesthesia, or it can be local anesthesia. Kasuku tugenda kulongoosa lugalo luno, empiso bw'ozikuba ku lugalo luno kwennyini ebeera local anesthesia. Bw'ogamba tugenda kulongoosa lugalo luno, naye n'ozikuba eno n'osirisa eno wonna ebeera regional anesthesia. Bw'omusirisa yenna, that is general anesthesia. There are two laws of anesthesia.
The first law is that agafugabo anesthesists abasirisa, the patient must not move. Basirisidwa pati gye balongoosa bw'osala okumuzikiza yenna talina kwenyeenya paka nga operation ekoze ki etteeka eryokubiri, the patient must wake up after surgery. Kitegeeza machazo oyagala kunookinga down Kasuku olina okumuwa dose ng'ebala ng'eri directly proportional n'obudde surgery buli eri bwetwala nti emumaze obudde obugwe nga yeebase tawulira naye ate surgery bwegwa azukuke. Cardinal laws ozitegedde zaniseze ezo ziri mu forensics abasawo temumpalampa, but they are the laws nobono zinonye everywhere, the two cardinal laws. Kitegeeza ki omuntu okutuuka California n'amulemerako n'atavaayo, for forensics tuyinza okugamba nti either bamwadde mungi nga surgery egenda okolebwa nnene nnyo yeetaaga okwebaka okungi oba waliwo ekirala kinjoba nnyonnyola, baba bamwadde mungi nga surgery egenda okukolebwa yeetaaga obudde bungiko ng'omuntu asirise nnyo. Kitegeeza nti bwabuzimba buli oba wabaddewo ekirala ekitaayogeddwa. You understand? Yeah, I do. So chovola report efuuse matankane abeemulaga abakola gundi abakola postmortem gundi investigations emulaga ba police. These are police surgeons. They bakola postmortems. Singa basanzeyo criminality bandi badde bakyogera singa waliwo ekiriwo ekirala ku Alexandra. Naye the moment that bakoze report ne bagiddiza bano abadde bakola ku mulwadde ne family naye banga tesaba report, wayinza okuba waliwo ekirala ekyasomo bakakyetamanyi awo nkomyawo obutakosa family. Naye katugende ku nsonga endala, tugende ku kintu ekya foul print oba butwa oba ki oba ki kiri nkimaze. Wayinza okubaawo ekirala ng'omusawo tasobola kukyogera kijja kutta kijja mugoberera clients, kubanga Dr. Castro Musonyu mu Musaasiri alina ba clients abalala balina ebyama byabwe bingi. Kati bakuwulira olw'okuba bano bakutaddeko pressure wa foot soldier olebula omugenzi oyogira ebigambo ku mugenzi bw'ebiti teri client adde gy'oli. So Castro Dr. mukugu tasobola kumala kugegerera ejja nti gwe Kasuku mutadde ku pressure buguze data muvuma aseka busese n'akuvaako, but Castro si mutemu ate Castro tasobola kuba dokita wa kibogwe, ekyo mukitegeere. Kati tugende ku kya security ya VIPs. Bannabyabufuzi abo teri field erimu bunnanfuusi nankwe nattemu yenkana ya bannabyabufuzi. Ba VIPs balina okumanya Kasuku bw'obanga munnabyabufuzi ow'amaanyi weewalanga nnyo lodge, kati gw'olina obunafu obukulabika naye obeera politician Kasuku oba weetaaga orientation y'amaanyi okukyusa ebintu by'oba obikola. Bantu bangi aba balindiridde okutuusaako obulabe naye nga balinda kye beekwasa. Bamusanze mu lodge ne muka omusajja mwe bamutidde obwenzi. Omanyi omuntu afudde mu lodge kimanyi bamukondeminga mangu ne Munyagwa obwenzi omujjude musajja yena honalebo nodda ku muka omusajja. You get the point? Bakondeminga mangu. Abantu balinda nnyo chance wana kutusizaako obulabe ng'ekintu ekijja nawulidde nga abakungubazi abamu ba MPs wala bagamba ona ne bweyangamba next week nyina surgery oba gawudde amaloboozi ago nayangamba nyina nalenga omugenzi tamunenya naye nga bwali bunafu bw'amaanyi yaitalina kwogera. VIP toyogera diro oli mulwadde na diro otali mulwadde. Bwe namulabye waliwo ekifaananyi kye baleese yabadde ali mu room kubanga kati VIP okubeerawo ku ddwaliro tasobola kubeera mu wodi ya lukale, yabadde mu kasenge alindiridde okumutwala kuba nadde ndaba ng'aliko n'akantu ne katube ka oxygen ku nnyindo wano nga ndoza mupreparinga mutwala mu surgery kumuzisiriza. Ngenda okulaba mu room ya VIP agenda okulongoosebwa mulimu avubuka nga 6 oba wakiriwo ekifaananyi ekyo iwe balabye ng'alina akantu atudde ku buliri ati waliwo avubuka nga 6
VIP okubanga toyina privacy kutuuka ku extent eyo oba bantu be tekisoboka Kasuku ng'olina n'ebyokunywa yadde anywa bikyani ebimuwadde Kasuku kankunnyonnyole kyabulabe nnyo munnabyabufuzi okumanya mbu enkyo oyina sajjale ng'ekimanyikiddwa abantu abasoba mu 5 nga bonna bakimanyi abantu bakutayiminga ku olwo lwennyini nga bajja okukola ekibi ayinza okubuuza honale bw'olagawa nti ngenda ku ddwaliro mpitiitirako wano twogeremu katono olyoka ogende you understand kati akakatona gamba atunywemu ka kofi naye nga bo bakubaze nti kubasajjale baako n'obudde nga bo bakubaze nti ono kofi wamunywera azi agenda musajjale sawasawa naweerera ennya so oluusi bannabyabufuzi beetaagamu okubaako n'ebyama ebigambo bino byenjogedde naddala ebyempise mu forensic science gwe obiŋŋambye mbyogere ye disclaimer gye nteekawo Kasuku yaŋŋambye I analyze naye sinze mbikuwadde please nkubuuziza njogere ng'omusajja omuganda nenkugamba nti yogera naye sinze mbikuwadde nze nkugambye yogera naye sinze mbikuwadde nti byogere those are two different things saagala abantu bagaye nti nze nagamba Munyagwa nabimusomera nemimuyigiriza nti byogere booti I asked for your opinion, you gave me facts and the traditional way byobe to dissecting it. Wabi? Si wabi. Kale, nga tuwunzika okuva wano. Tulina story ya Trump. Trump yayongezayo ceasefire indefinitely. Yenga agamba field marshal Munir wa Pakistan yamugambye nti tuwongereyo obudde twogere n'abasajja era n'asuubiza nti if a deal is reached ye mwetegefu ogende Pakistan ogisayininga ye mwennyini. However, the global consequences have hit Uganda as a country. Petrol yaweddewo. Nakugamba ki? Ministry yo eyongera tuga nti amafuta gamala agasobola tutwalayo wiiki 2 oba 3 but petrol station kati ezisinga awali petrol waliwo 00. Nakugamba ki? Omanyi government ya Uganda bayiga okutegeera nti waliwo ebintu bye twogera nga tuyogera nga opposition nga tuyogera nga banna Uganda. Nakugamba kyabulabe nnyo eggwanga nga Uganda obutaba na fuel strategic reserves so kutumazaako mwaka. Kati njagala olowoozeemu singa Iran na America balwanidde omwaka. Actually nadde ngamba mutyabo oyo nga tujja ne mga nti ate ffe bali be balwana abasooka okuhiitingibwa ze ziri ensi ezikuze kuba bo batambalina pesi kwe batambulira kati ate ffe actual pain tujja jjulira mu August September. Nkugambye balamu singa balwanidde omwaka kati bwotuka fuel stations amafuta tewali baba wekiragiro tebabawayongeza amidst the scarcity. Kakati gatuuse Mombasa ga bay wano mwabagaana okwongeza Kenya bayongeza dda kati lwaki abaagaleeta neera atuula nagamba mu mulemu tulinda olutalo lukole ki kibi nnyo okubeera ng'eggwanga nga tetulina strategic reserves z'amafuta. Kati balamu singa wabaayo civil Kenya nemala emyaka 2 nefe agaffe gatandika ddi okujja. Amafuta si kintu kyangu, amafuta si lumonde nti basogola musogole wali. Amafuta si kintu kyangu Kasuku, si tonto nti bagize amenvu bagatadde mu lyato bagize basogodde omwenge bayiyeeko omuwemba therafu bagubise mu wiiki 2 mujjaku. Amafuta kintu kizibu nnyo okugasima kirala gatuke mu pipeline eyo gatambule ne refinery okugisettinga up kirala kirala buli kimu kirala. That's why you hear Nigeria is the world's number 8 oil production. Ne scarcity y'amafuta buli dakiika ebeerayo n'okwekalakasa kubayo buli dakiika mu Nigeria. Lwaki? Why do you think of it? So kyengeza kulaga amafuta sintu kyangu. But kyetwandisookeddeko UNOC Ministry of Energy etekemu proposal bya budget. Government ejiwe sente tuzimbe strategic reserves. You understand? Nti singa nakugamba ekisooka nti olutalo ebadde eye opener naye kyangu nnyo kibadde kyangu nnyo okulongerayo ne lulemerawo omwaka tubadde tujja kubonaabona wano tutambuze n'ebigere. So ekyokubiri ndi musanyufu nti America nga vanguard, it's the vanguard of peace mu nsi muno
America ye yabunyisa ensi eno emirembe mu nsi muno. America yakola kinene nnyo to make the world a better place okugibeeramu. I want to tell you, singa wamanya Hitler bye yakola Germany. Hitler y'omu ku batemu abafa nga bali punished. Yafata funye kibonerezo kimugwamu. Yatta abantu abaana abato abakadde nga abafumba nga bonoyo chance nga bokalanga ensenene mu gas chambers. Abajo. Yes, American Allied Forces, they sacrificed ne bagenda ba stopping a Hitler. Singa Hitler yagenda maaso n'awagezesa ekyuma kya omuzinga gwa nuclear ogusooka, abanazi ne babanga bafuga ensi eno twandiweddewo. America tujebaza tujimanyi what it has done for this planet, but n'olutalo lwa Iran lwali provoked. Ekyokubiri tebalubala bulungi. Nera ne nkugamba nganze sympathizer wa American Trump akkirize, let him walk out majestically, akkirize nti olutalo lwagaana. Iran aina kudda ku nkola Obama yali yasalawo bawa Iran billions of dollars for it to forego its nuclear ambitions na kinaki. Trump yagenda gano n'agisazaamu ngaloze eryanyirijja kukola. Aba Iran ne babalemerera. So kyenjagala okubutegeeza President Trump, we are happy sir that you have chosen peace. Yes, and that is America. Tubebaza. Tusaba tekiddangawo. Because the next time kiyinza okugenda out of control. Iran yabalaze bulunye nti yadde okusustaininga kino for months. And I'm telling you they could have done it. Yes. So President Trump, but the person who is in trouble is China. There is a lot of intel leak that China, a Chinese company, sold the satellite, a satellite system to Iran. Satellite yogenderere bade bakubanya base za America with pinpoint precision ne accuracy. With technological precision ne pinpoint accuracy. Atenga ne bakubye ebifaananyi bifuluma ne babiraga. Omanyi propaganda kintu kinene nnyo mu lutalo. Omusajja waba asobola okukuba immediately ne bifaananyi ebiri awo n'abiraga ensi abakuweebudde nnyo nga chances are high nti China yaguza satellite eri mu orbit n'egiguza Iran. Bali limit ya environment yachi. I want to tell you, I'm not a prophet of doom. China, America bwene kikakasa nti kituufu, China ejja kusasula heavily and badly. Mbabulira muli kiraba Iran yakuba base za America bubi nnyo America yote yogera ngeziringiza neziraba ate nezikuba with pinpoint accuracy ngekubira ddala wali ekintu ekinyusi ate bifaananyi n'ebiraga. So ekiba kituufu nti China yabaguza satellite eri okukolebera ne bagifuula ne bagicustomizing nefuuka ebyentalo ey'amagye ne bagiwa Iran ng'erina bases. Anyway, saa ogenda mbingi bijja kumbuzi bwe saagala kumbuza bintu biwanvu bye simanyi naye nkubulya China ejja kusasula. But we are glad that President Trump has chosen peace. Yes, twebaza ssebo over anything else. Kale, I think that wraps up today's show. Sabo tweyanziza nnyo. So much is still happening. Abantu betegekera kulayira. President Museveni agenda layira. Changes are already taking place. Abantu already office bali muziba nyenyamu. Wali omukwano gwange mpya akawangula akalula nani mpulira nnumba nga njala mugamba ne honorable lwaki tomala obudde mu practicing ekirayiro ekyo tekikuswaza. Oyagala kukoleza lutalo twaleri we wacha oluzungu ayinza okubataluma we wacha nenjala mga honorable training ekirayiro ekyo ali mu Kampala muno nemuga ngeri empapula zo jeziwewuka honorable training ekirayiro toswala bayinza omukwasa ai najiyita one mubere bulungi bwera. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.
abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange